Akabenje kano kagudde Kamwokya ku luguudo lwa Passover. Omukazi abadde atwala abaana be ku ssomero mu mmotoka namba UAU 575P ekika kya Toyota Harrier bwe mulemeredde n'atomera abasajja babiri ababadde batambuza ebigere ne bamenyeka amagulu n'emikono. Mmotoka eno yeeyongedde okugenda mu maaso n'esaabala stage ya bodaboda yadde nga abagoba baazo bagirabye mangu ne badduka era bodaboda bbiri zitomeddwa zonna ne zoonooneka ebitalojjeka. Ku boda ezoonoonese kuliko namba UDQ 028AC n'endala etategeerekese olw'okufufunyala ennyo. Entambula esanyaladde okumalira ddala ekiseera ekiwanvu. Abeerabiddeko n'agabwe Kabenje kano bannyonnyodde nti omukyala yaviiriddeko akabenje oluvannyuma lw'okuva mu jjaamu ng'agezaako okusalinkiriza ku mabbali g'ekkubo. Abaana abadde mu mmotoka eno bayisibbwa bubi era obwedda bakaaba yadde nga tekuli afudde. Oluvannyuma baggiddwa mu mmotoka n'etwalibwa ku poliisi ya Kira Road ne ppikipiki ezoonoonese. Abasajja ababiri abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro e Mulago okutaakiriza ku bulamu. Sunday Steven akulira poliisi y'ebidduka ku poliisi ya Kira Road ategeezezza nti omukyala yaleese akabenje. Sise birungi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.